y'abakulembeze n'abatuuze mu ggombolola y'e Rwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu n'ekigendererwa eky'okwongera okusala amagezi ku ngeri gye bayinza okuggya abantu mu bwavu nga bayita mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo. Nakuttira muntu n'omukuliiso sente teyabba zange singa abadde yabba zange naali musonyi. Omubaka wa Kalungu East Francis Katabaazi bw'abadde asisinkanye abatuuze bamulopedde okuva mu bitundu eby'enjawulo nti enteekateeka za gavumenti nnyingi ezireetebwa kyokka ne zitayamba bantu ba wansi kubanga zikoma mu bigambo. Simoda era tebaatuwa buyambi kati tubuuzaamu ebintu weebiti ebyaliyambye ffe ate bigenda kuyamba abantu bagagga nga ffe abaavu twasigala kuno. Pulezidenti Museveni ebbanga lyonna okuva lwe yajja naye bukyangambawo ewanga baleese ebintu bingi, baleese embuzi, baleese embizi, nenze nabulwayo wadde akakoko. Naye mu Buganda ffe bagoba bugobi kyokka nga ssente ezo gye ziri ensawo eyo twagiwulya gyeri esasula abantu abo. Abatuuze era bategeezezza nti ebyobulamu biri mu mbeera mbi nnyo kubanga n'amalwaliro gennyini tegaliimu ddagala nga n'abasawo tebabeerayo beebulankanya bwebulankanya. Ogenda ku ddwaliro ne bakuwandikira ndikizo ogende mu dduuka gy'oba ogula eddagala n'okomawo nga bakuwaddeyo olusipanado nga 2. Tebakuba mwana mpiso ng'ate eddagala ly'empiso balireeta. Ne bw'otuukayo ng'eddagala gyeriri baalitikudde tebakuba mwana mpiso ne bw'otwala ng'asesema afa tebamuyamba. Ssentebe w'omuluka guno Saamu Ntege akulumidde abakulembeze ku mitendera egya waggulu obutabayamba ng'ensimbi eziba zireeteddwa okukulaakulanya abantu ziganyulwamu bantu ba lubatu. Ne mutasobola kulaba kintu ekyo abasoma nti omusenyu gw'osena bwoti n'oguggyawo mmotoka n'erinnya kolasi ayina kukka wansi kubanga omusenyu gutambula naye abasoma mussa eggwanga lino. Owaawo okusinziira ddala ku nteekateeka eya gavumenti ssebo gye mulimu tulowooleza ddala nti balina okutukkiriza tutandike zikole naye abakulu be bamanyi ensonga lwaki tebannaba kutukkiriza kuzikwatako. Ente eno eyakawenkere nga tetunnagijjako mwe kennyini mwebeereremu muweerere abaana bammwe bano bagende ku ssomero. Wano Omubaka Katabaazi wasabire gavumenti esosowaze okusomesa abantu ku ngeri gye basobola okwekulaakulanyamu n'okubabuuza bye baagala okukola. Bakyusa bigambo mu nnimi ez'enjawulo ne bagamba kati operation wealth creation waliwo eyagaggawadde kakati ne baleeta emyoga noba olulimi kyolwo emyoga ekyo nakyo nekikola ki nga gibulirayo bwegiti ate ne bayingizawo parish development model gwobeera nakazadde wa kika ki oyina engozi ogiwekeseza omwana omu n'afa n'owekesa owokubiri n'afa n'owokusatu n'afa n'owokuna n'afa era n'ogiwa n'owokutaano eyo engozi oba oyina gyokya bwokya. Mu ngeri y'emu era alaze obunyamivu olw'embeera y'ebyobulamu mu kitundu gy'agamba nti tesanyusa. Mazima mbabuulira mazima kati ebyobulamu n'ebyenfuna oli kakunyigaawo aba akumaze ne kosanga omuntu nga mulamu nga mugagga oyo aba w'amaanyi obulamu tebabuzanyisa.